Ugandan lifestyle. Akatika akati Mansour Semanda King Saha ononono okuva uyavudde amushoye awerugogo cricket oval anasobola okubeera nga agenda Eruwero kosa ne Masaka okumalya flow tubadde tunaba kubeera nga tufuna ebigambo bye kati ono asobodde okubeera nga ayogera omulundi gwo ogusoose okuva yavudde mu bivulu mu maaso g'abannamawulire. Kenya aliwa ya wana batali wange bewatiseka bakozi bewatiseka balina n'amaduuka gaabwe naye bambere bagamba katugere mu kyaliwa life tugumira nnyo ku bannaffe era bopondoka nagamba naawe songa mbere oluusi nabimu tubikola nebigoka lwaki nalabikota mu kifaananyi ebibakwana banakulabira mu kifuba oluusi tekwata bulungi n'okujja ekifaananyi kyabazuliraani nagamba azizengera ne makabani bandabe ngategende mulawulula makabani atuuke eyeserera agamba abateeso bange nti uyu nayongereko ebirala Antonio Zuulio owekasenge Antonio Zibba Antonio Zibba sigala awo bwotya kamera kafayo amasanyalaze fe tuzegomba bwozitya mama mukwate tumuliko sigala magoba ekinga abayimbi bano bakweyunira nnyo bayimbi bangi bagala okuba mukwano gwo baganya okubeera bakwano njagala nakwesiba bwesibi ku mpale njagala nakwesiba bwesibi wano ku mpale taata nga wetambulira nagamba topi njagala kwesiba jangu tugendere okunawo bosobola okuvuga ku stage eno sigudde era lwaki yonna natidde stage yo sitagitidde saagudde stage taata olaba ne gye nalese Masaka namekinga sure nti emisumali ginywera nagambye omwana omusumali gukube mutteke eno ng'enyweza omupiira gw'emmotoka tegeregera misumali oba tuba tunyweza emmotoka ng'ogisiba onnati olina wogyeripako n'obuuka namwoti okimanyi olina basajja bo ogitwale mu maaso go gati era akutukidde ku mukono gwa wagitusibidde taata twawomeddwa nnyo ab'embale tujja mbalala tujja mbalala isaka mwe mu kono ibanda mwambale lyantonde jinja mutereke ekyo mulinye lyantonde nandyoketeko n'abantu bange baliaw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 
begambye bakujjako bubuuza abantu beserere bagambe nti byayiboore abantu beserere byayiboore yoga swam kirisaha yoga swam baagala nnyo amina ngojo noi amina ngojo noi bantu bange abeserere kirisaha amina nono amina ngojo noi abantu bange abeserere kirisaha amina nono amina ngojo noi kati tulina akagambo mu Buganda nnyo mukakisoba omanya I want to annoy you baagala nnyo abantu bange abeserere kirungi nnyo bannange okunekitinga n'abantu kikyabugagga nnyo ng'okunekitinga n'abantu era buli oligenda mu kitundu n'obulamu g'okommuniketinga naye kyabugabe kati ozogendesere nesikibira maaga niwe neegomba muwala weeri ngamba maka jangu no tumuliremu nga mugambe ekimuli bakiyita batyemu maka ekimuli bakiyita batyemu ekimuli kale ekirabo wamwe nomulaga temugamba birabo tebakikolera nali era wetusiima wanewaffe ndowooza era ajeryatu baali basabula obugambo biri wana akaboko omuwala akati ate ebyo wetusiima ŋamba ate bwasiima omukazi bwerigwa otusala layini oludda luli lwonna lulwo amaanyi gali mu mukono gali wano egampeesa
ekibuga ekinene sinti ate kwatayo kano ndeseyo kano kirwawo okujja naye wekize kiba omanyi ekifaananyi ekigazi mwe musobola okubeera nga mulaba omuyimbi ne mumulaba nga wamaze eyo main show ye kosa ne extras ne mulowooza nti akomyawo. Nedda, ebiseera ebisinga bapromota banene babeera baswami, bwe batunawe bati ne balaba ng'ekituufu kiri nti wajjuzza, ojja kwekanga nga buli muntu aba ayagala kuteekateeka extra. Kuba kati manya emitiyana tebaatimbye, emubende okwata Hoima Road, that is Kachiri na Mayumba Busunju Lwamatta Kiboga okutuukira ddala Hoima, bw'okwata lunene olw'Ejjinja, Ejjinja Mbale, bw'okwata lunene olw'Emasakera ne weeyongerayo ey'Embarara, nayo ezo zonna zisobola okubeera shows. Kati oyinza okutuukirira bw'oti Sahi Nakawuka n'omugamba naye njagalayo ka show, n'otunuulira schedule ye eya show z'alina, ng'ekyamazima oyina kukwata either lwa Mande oba Lwakubiri. Kati ekyo kimuyambako okumugattako ettaffaali eddene okutuukira ddala waggulu. Mujjukira Alien Skin bwe yava mu Kivulu awo Freedom City, ekyamazima buli luguudo nga lwoyitako kuliko baana ze, posta nga ziriko ye, okiraba n'abayimbi abayimbi emyaka n'emyaka, ng'era ku posta olaba ye yaliko ng'omunene, abalala baliko mu bufaananyi obutono. So show zino eno zikola kyamaanyi nnyo eri omuyimbi. Kati Saha wetwogerera agenda kubeera akikuba, tusuubira nti ne mu kampeyini bw'anaabeera akkiriza era akkirizagana ku side ne opposition, ajja beera abalina. Ekyo kye yakoze kyalagidde ddala nti numbers azirina ate nga n'omuziki agulina n'abantu bamwagala. So kati business wise akasente kagenda kubeera nga keeyongera bweyongeze. Kati mu kiseera kinene Saha ne wagamba nti afulumya oluyimba ng'ayogedde ebigambo 10 lugenda fuuka hiiti, kubanga abantu balindiridde okumanya ki kyazzaako, musically ki kyagenda okuzzaako. Ulya kale mu mbeera bw'etyo bwe bityo ebintu bwe biri. Nze Ssekaba Murishid.